nga bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo bali mu kwekubagiza n'okwevuma olubonero lwa COVID-19 owaviirako gavumenti okubasibira awaka bizinesi zonna nga kwotadde n'ebyentambula okuteekebwako nate bawamu ku bakulembeze okulabye nga omukisa mu bano mwe muli omulabizi w'emikono James William Ssebagala ssaako n'omubaka w'evuma mu palamenti Robert Mingadde Ndugwa. Omulabizi Ssebagala agamba nti mu mbeera eza bulijjo buli lunaku abaako emirimu gy'obuwulizi gyakola egimulemesa okubeera ku mulimu n'okukola emirimu gye ng'omuntu. Ekisooka olina mani pawa ey'abaana abakomyewo awaka. Ekyokubiri tulina ebiseera bibadde tebirabikirako ddala n'akatono kubanga buli kaseera baba kwetaaga eno. Agamba nti okujja kulwa Mandela olukalo yeewa kyokka mu budde buno nga makanisa gagaddewo n'emirimu gy'obulabizi ne giyimirira asobodde okukwata abaana ne famire yonna ne badda mu nnimiro. Ate n'abantu mu kaseera kano otandika okulowooza senga baggulawo ntandikira ku ki, tugenda kulya ki, tugenda kubeera tutya, abaana mbazaayo ntya mu ssomero. Ssebagala alina n'emirimu mu bifo eby'enjawulo nga twamusanze mulimu ku nsuku omuli n'emmwanyi olusangiwo ku kyalo nalye mu Ggombole Nama mu disitulikiti y'Emukono nga lina mukyalo Tezira Ssebagala n'omu ku baana nga baliko bibatereeza. Agambye nti buli kintu ekibeerawo kibeeramu emikisa n'ebizibu. Si lockdown nti omuntu bamusibidde waka naye omuntu waddemba okutambula otambula n'ogenda mu nnimiro yo otambula n'okola ky'osobola okukola. Ate bannayuganda okulaba nga mu byalo gye bali tebalira bulezinga lwabula bakwata enkumi baleme kuba egyo etugenda ate enjala eyinza okufukira Uganda ekizibu nga abantu banoonya ekyokulya. Lockdown eno tewali amanyi eneggwako ddi ate era n'okubategeeza nti ne bweba eweddeko obulamu bulina okweyongerayo. Tujjukire tulya emmere naye baani abagirima. Ne mukyala Tezira aliko obubaka wawadde naddala bamama n'abaana basobola okukozesa ekiseera kino okukola basobole okufuna kye banaalya. Tuve mu kukungubaga ti COVID alivaawo ddi naye tubeeko kye tukola. Ffe olwaleero tuli wano mu lusuku wetulabirira ebitooke byaffe. Yo Mubaka Mingadde tumusanze ku kyalo Mmengo ekisenge mu Ggombole Empunge ng'alina abaana bakola omusiri gw'ennyaanya ogwezaako yika 6. Tonyuyiddwa nti oluvala okwetaba emisimu egy'olulimi egya Vestman egiteekebwa Vision Group Nambole yeegomba okulima ennyaanya era n'atandika ng'ekisera kino kimuyambe buyambi okufuna obudde obuzibeeramu. Vestman ezeebeerawo Nambole eyo nga tugenda buli mwaka olabayo akakyakapya. Mingadde ategeeza nti olw'enkuba etonnya atengedde nga aligula buseera olw'amaduuka okuba ng'agasinga magalo okuba nga ligenda nnyo nga buli lwetulinya ate abalina okufuuyira. Eddagala oligula okubira oligulamu ku buseere. Enkuba weba etonnya n'ofuuyira ekyofuuyiddeko leero olweggulo enkuba n'ekijjako. Asabye gavumenti okulaba ng'ekola enteekateeka okugabira abantu ensigo batandika okusiga kiyamba okwewala enjala eyinza okuluma nga tuvudde mu COVID-19. Kuba olwedde kitulaze nti tetubirina ebimala ebunyise ensigo kasooli kuba muceere abantu myezi 2 okuva kati nga bwe tubaga nti kati bali wakaawo tubafunira emirimu. Batabani ba Mingadde boogereko naffe ne batubulira nti bakozesezza olw'omula luno ne babeeramu nebiro n'ekitaabwe ne balaba alima ennyaanya. Daddy atuleeta ne tulaba ennyaanya ne tumuyamba okukulamu omuddo mu nnyaanya ne tumuyamba n'okutabula eddagala. Ye Minisita Ronald Kibula ategeeza nti aliko ensigo z'abadde yagaba ng'asuubira nti singa bye yaziwa bazisimba zijja kuyamba okwewala enjala mu maaso. Tulina tractor 2 ezirimira abantu ku busente bw'amafuta bwokka. Kye mbasaba bazikozese buli Ggombolola Nama ne Kyampisi zonna tractor gye ziri. Ensigo mbaweereza ku buli kyalo LC1. Ono abagidde ekyokusaba gavumenti okugabira abantu ensigo n'agamba nti akuyamba okufuna kibalya nga tuvudde mu bulwadde buno. Kubanga oba atandise okulowooza kweraliikirira ku butabadda bijanjaalo ki kitugaana okulima nga n'enkuba gy'eri. Togudeko n'omukupalimi n'ategeeza n'ekituufu ensigo zaadde batereka baziridde nga kati ez'okusiga tebaziraba batunudire gavumenti bayambe. Ensigo yo twabadde nayo naye yo kyo mazima twamalidde mu kulya naye kati saawa zino tetuyina ensigo endala y'okubyala naye tusaba gavumenti ekole ki tuyambe ensigo. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwakere TV.